n'abalimisa babiri, mulimisa Waswa Charles ne mulimisa Robert Matovu, ate ndi ne Dr. Ronald Segawa gy'agenda. Tuli mu kwogera ku nsonga ya mmwanyi, ensonga ya kamwanyi kaffe. Nabudu boogera akamwanyi kaffe. Owulira ddala nga bakawulira nga kyekyo. Olw'ebibuuzo ebingi ebiri mu kutambula ne answer ziddibwamu ng'abamu abazibaddamu si balina okuzibaddamu batuufu. Y'ensonga lwaki twasazeewo pulogulaamu eno tugyogereko tusimbe essira ku nsonga eno ey'emmwanyi. Bwana Sowendi bwe tuwumuliddemu nga sinagenda mu kuwummula mmwanyi. Bwe tuwumuliddemu tubadde tukyali ku nsonga ey'obwegassi naye nga njagala kumanya kuba ndaba tutandise okuddukaddukamu tutuuke ku kinyusi. Dibwe musalawo kiki ebisalawo ani abawa ebbeeyi y'emmwanyi gye mutunda kaakano? Ye abaffe kati ebbeeyi y'emmwanyi eri ku ki? Ebbeeyi y'emmwanyi esalwawo katale ka nsi yonna. Nti bwe muba mulina gye mutunda tukeera ku makya ne tukebera baguzi batya London market eyimiridde etya. Olwo ogenda okubuuza omuguzi wo oli era ali ebweru ng'otegedde ate abalala bwe bakola ki bwe bagula. Naye we twazibidde eggulo emmwanyi zaabadde ku $3 obutundu ga 3 kitegeeza nti gwe gumu 2 kati gumu 2 nga zituuse ebweru kukubisaamu kuliko ebivaako kuliko ezo no single heading wano gumu 2 nguleeding zirimu ne zeeyongeramu okusinziira ku screen gy'oba otutte. Naye kati bw'olaba emmwanyi bwe zigula ogumu 2 e London wano ziteekwa kuba wakati wa 9 n'omutwalo kubanga kuliko bye bagula bye batwaliramu emmwanyi ezo. Kuliko okuzitika, kuliko okugula edinga, kuliko okugyamu screen. Ate nga wano omuntu bw'agula nga FHQ zonna nga zikyali wamu mubamu n'enfuufu n'amayinja ebikuta. Bwe bagula edinga tuotegeera nti bye naguze. Era abantu bwe tubagamba omutindo wano baalikwatidde ekigambo ky'omutindo nti omutindo bwe gufa n'omukulu mulongo bwe yayogedde ebyo byonna bikosa gwasembayo okutunda. Tugeze tuli beegasa abakibinga ekkofi. Omuntu bw'aleeta n'atuguza FHQ $1 kibinga ekkofi nga tuzitwala e Kampala. Omuzitwala e Kampala kuyuga kofu oba ewalala okugula edinga bino gy'obirabira. Nomanya nti nabadde n'enfuufu. Enfuufu wagiguze $1. Amayinja wagaguze $1. N'ogula ebikuta $1. Kale byonna biva kuli. Akati ate oli atuuse eri aga screen 18 ngigula gumu 2 oba gumu 2.5 e London. Kakati kitegeeza nti zino zonna zijja kuvaako kubanga tibayinza kugula. Era nampulira abantu ku leediyo balina ebintu bye boogera nga si bya bumanyi ate nga bakulu. Oli n'agamba nti emmwanyi Ethiopia ziri mu gumu 7 zimanye Kenya 2 ate ffenna nga tutunudde mu katale kamu. Akatale k'ebweru kababa ab'e Kenya ate n'emitindo tegifaanana. Nakyo olina kimanyi. Waliwo emitindo nti oli atunda mu fair trade waliwo sente ze bongera. Oyinza okwogera bbeeyi ng'ate oyogera ya fair trade ng'ate emitindo okutuuka ku fair trade togimanyi. Waliwo bayita specialty coffee, waliwo bino bya organic coffee. Kati organic nga naye bamugula sente. Kakati oli bwajja tayawula nti balanze akatale kasomye oba ko organic oba ka specialty coffee oba fair trade coffee. Kakati emitindo egyo ebweru mingi. Yayogera convention zino zaffe eza bulijjo n'azigatta kuba Kenya egyo boogerako. Kenya waliyo ebitongole biyitirivu. Kati Kenya ate okulira n'embaala esayidi eyo Arabica ne Arabica tagula nga lubosita. Ekyo tuba olina kukinoonya nti bbeeyi gye njogerako oba ya Arabica. Kakati gw'ojogera lumujjumula nti Uganda mwazise mu Uganda kubanga egyo Kenya bagula bwe bati. Wategedde kikaaki eggulo bwe twabadde wano nga tuwa abantu market information yogedde n'enzijukira. Omuntu omu yankubidde essimu n'agamba mutugambye nti obutunda bugula $45 ku 55. Mbuleese Masaka mu katale bangamba bangula 25. Ne mugamba kisoboka nti ye kati mubuuza butunda ki? Nga ffe twayogedde Masaka aleese Mawokota. Tebisobola kufaanana n'empakira n'ebirala. Kakati kana akatale nti waliyo kati nga kibinge nti etunda muno n'ebweru. Waliyo abaguzi nga bo baffe ba fair trade.
kati aba fair trade emmwanyi ziyinza okuba katugambe bagambye $3 bo ne batugamba tubongeddemu ssente bweziti olwokuba bagula ku mulimi yennyini butereevu kati naffe eno temulimu bloka wakati ate n'omutindo baagubasomesa okutuuka mu mutindo ogwo tokeera ku makya n'ogaa nti zino za fair trade. Waliwo n'abalambuzi abalambula okulaba nti ddala ekitongole kino kikigamba kituufu kyemukola ne babakebera abo tubasasula obukadde 10 buli mwaka fe tubasasula naye ng'ekitongole eri kyekibapatanye ne kibakusindikira abo balabe otereza akatale kyobaguza kiwabagamba nti nyanika mu tundubaali siteeka ddagala mu nju sifuuyira ddagala lye baagaana katale k'ensi yonna ntereka nyina sitoowa ennungi abalimi bange binagamba obbawa nga bwe tugambye ez'emmwanyi nazibawa mwalagaana okukola akaguudo omwaka oguwedde wakakola ate ebyo tubikwatagana nammwanyi naye bo babigoberera wateesa nti ojja kukola akaguudo kano ne kano ng'ojja ku ssente za premium ze tukuwadde kaakolebwa bw'oba tiwakakola nga bakukisazaamu contract. Kati kitegeeza nti obwegasi kyekiri Dr. Kiyaga nti abantu bwe tuneegatta ne tuba n'olulimi lumu bali baagala nnyo emmwanyi naye olw'okuba nti abantu kati gabolaba yagambye value chain okuva ku kusimba paka mu kikopo akati nabo bakigoberera kubanga bwe tuguza abanywi baakaawo akati bamanyi engula y'eno abantu bagula emmwanyi babitindika ne batuuka eri ate babiraba nti ono mwanzizadde ennungi akati zibakosa emmwanyi zimala ku mmeeri emyezi ng'ebiri ati akalembereza olaba akabaddewo oyinza okuga nga baaweereza emmwanyi ze twabadde tuweerezaayo nga zizimu ku faaji kati tutandise okufuna ebyavuddemu emmwanyi za Uganda kuba ze wasoosewo floating akasana kakookeza ne baguleedinga batya emmwanyi nga yayonoonese era bali balaba ne bagamba emmwanyi ya Luutu eno tebadde ennungi mutindo gubuze ate nga tulina ne bannaffe bwe tuvuganya nabo ku katale baleese buleese ezaayokeddwa omusana zaafudde akawoowo ebyo byonna babikebera nti kati ku luno emmwanyi gye waleese kati fe sizoni ewedde twatwala twaguleedingira wala naye ezimu kuliza ti tebaatuddiza baganyi gye mwaguleedingidde temuddayo kubanga kibulamu kalasoota yakoze bulungi n'olwekyo mutukakase emmwanyi ze mugenda okuddamu okuweereza zifaanana nga ziri kale oli kuyo omuntu wa bulijjo radio butu tugenda kukumulamu katono tudde ate tweyongereyo bali omuganda wange bamuyita ye Job Anthony ali Kayunga agambye nti ndi ku radio ey'omuntu wa bulijjo mpuliriza abakulu banneebaliza era nti twakirinda obwedda era abakulu beebali kubanga batubuulira waliwo abatulimbalimba. Dr. Onobo bwe tunaba tumaliriza ennaku zino emmwanyi efuuse ya byabufuzi ennaku zino emmwanyi efuuse ya byabufuzi era nga tuli mu piici oba nga tuli ku ntikko y'ebyobufuzi kati eggwanga nga liri mu ntikko y'ebyobufuzi abantu baffe balina okukimanya nti si buli munnabyabufuzi kyayogera nti kituufu kubanga waliwo abatandise oga nti gavumenti yegisudde naye kimbuuzisizza mwami Soweedi ono nga njagala kuwulira oba mu byayogera mulimu nti mpulire nga mentioninga gavumenti ewantu wonna naye mpulira yeevuga yekka kibinge sinawulirawo gavumenti katukomewo tovaawo redi ey'omuntu wa bulijjo edakiika 24 zezakayita ku ssaawa 5 obudde butambula tuli mu ssaawa yaffe eyakubiri eya puroguramu twezimba ez'essonga Jude muzzukulu wa Kisolo tutambula ffenna paka saa 6 tuli ku nsonga ya mmwanyi era mmanyi bwe tunaaviira wano ojja kuba oyina ansa z'osobola okuba ng'oddamu naawe kennyini ne baba bakubuuziza njagala okuzikirira akawunga gwe abadde ali akawunga naye nga tomanyi nti byolya si kawunga kankubulira akawunga manyi mugenda ne muddeeyo ne mwewaana alidde akawunga n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo akawunga kuweetaaga okulya akagenda okukola obulungi mu bulamu akawunga kano tekaboola nva ate nga kali ku mutindo gwa nsi yonna tekaboola myaka omuto omukulu naawe azeeyukidde ddala osobola okukalya ebirungo byonna ebibeera mu mmere bisigadde nga mwebiri keeru bulungi kazito era bw'okalya olya mmere kawunga ka buddu supamezi fula kettanire kawunga kano bw'oba oli musuubuzi togenda kulumwa mutwe oba oli wasomero ng'okagala mu bungi ogenda kuba bukubisimu bakakutuuseeko awo w'oli ku 070788988 070788988 oba ku 0782 76
098 naawe nakaagala mu butono kilo 5 ojja zifuna kilo 25 ojja kuba osobola okufuna akawunga ako. Akawunga kano kakolebwa Rona Agribusiness Center SMC Limited wali ekabaale Bugonzi, naye bw'oba osobodde okuyitako mu nnyendo awo oba stage ya Nseenene yambuukiriza katono awo tunula ku mukono gwo ogwa ddyo bw'oba ova Masaka, ate bw'oba ova ku Welcome kkirira nga tonnatuuka ku stage ya Nseenene otunule ku mukono gwo ogwa kkono ojja kuba osobola okufuna akawunga ako. Kalye onombuulira. Bwana Robert, omanyi waliwo factors ffenna ze tukkiriza nga twogera tuli ku bbeeyi kati, waliwo factors ffenna ze tukkiriza nga n'omuto taziyinaako buzibu okugeza. Research alaga nti emmwanyi nnyingi katali k'ensi yonna ng'ogyeko eza Uganda. Vietnam yafulumiza, nalabye bali mu kucacyanca, Brazil bali mu kucacyanca, Ethiopia bali mu kucacyanca, kyokka ate ffe mabega wali we tubadde tufulumiza nga bali bubi, omusana gwabokya, muzira yabayitamu, kibuyaga yabakosa n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Eyo fakita etegeerekeka. Naye ffe ze tuyinako obuyinza, eyo tetugiyinako obuyinza. Ffe ze tuyinako obuyinza wano, olowooza ki kye tutakoze, kye tutannakola? Mwami Soweto alina by'ayogedde ne Bwana Waswa alina by'ayogedde. Golowooza mu bye tuyinako obuyinza ki kye tutannakola okulaba nga ebbeeyi eyo tusobola okuba nga naffe tucontributing ereme kugwa? Webale nnyo omutesitesi. Bintu bingi ebiyinza okukolebwa okulaba nti oba otuuse katale emmwanyi yo efuna ebbeeyi. Yes. Naddala katale k'ensi yonna. Naye nze kyenyinza okuteekako essira. Yes. Bannange bakikoonyeeko eky'omutindo. Abalimi baffe ensangi nnyingi nnyo beeyunira nnyo obungi bw'emmwanyi. Oli n'agamba njagala kulima emmwanyi nnyingi nfune ssente nnyingi. Yes. Naye ne beerabira omutindo. Singa abalimi baffe bategeere ekigambo omutindo era bagukuume, kubanga kye kimu ku bisalawo akatale, naddala akatale k'ensi yonna. Tuli mu kaseera nti abantu beebuuza lwaki ebbeeyi egudde. Ebbeeyi egudde kubanga ensi ziri zikirimaanyi ezirina ezaateeka okunoonyereza ennyo n'okutegeera emmwanyi eno ennyo zo zeefuga akatale mu mutindo ne mu bungi bw'emmwanyi ze zifulumya. So munnayuganda bw'obanga munnayuganda okutwaliza wamu nga twagala okompitinga n'ensi ziri, tetusobola okutuula ku mmeeza y'emu ne basala keeki y'emmwanyi y'ensi yonna naffe ne tugifunako ekiwera. Nsuubira nti omutindo gwe gugenda osooka otutuusa ku mmeeza eyo. Era ebbeeyi y'emmwanyi bwe tuba nga twagala okufuna competitive advantage eyo, tusooke batutegeere nti emmwanyi ya Uganda ensi yonna egitegeera nti ekiva mu Uganda mutindo. Mu katale konna bwe baba batadde emmwanyi eziri ku shelf mu supermarket, bwe balabako eya Uganda gye basooka okukeberako. So ekirala kye nnyinza okwogerako okutereeza ebbeeyi eno, muganda wange Soweto agikoonyeeko nti singa abalimi baffe beegatta ne beeyunira obwegassi, bintu bingi nnyo ebibasoomooza bibajja okuba nti bakwatira wamu ate nga bakozesa amaanyi matono ddala. Olwaleero bintu bingi nnyo bibagwira, bibalemesa okuba nti bafunamu, bateekamu kingi ate bafuna kitono. Naye bwe bayingira obwegassi buno kijja kubayamba okuba nti akatale kwegamba bakayingira, emmwanyi zaabwe ziba mu bungi ate nga za mutindo. Bano bannakigwanyizi abatera okwenyigawo be tuyita ba middlemen bajja kuba babakubye ebbali kuba nabo babatoolako ku ekyo ekitono ate kye baba bafunye. So we bayingira wamu ne bafuuka ekitole mu bwegassi, nsuubira nti nakyo kijja kubayamba okweyunira. Waliwo mu butale kye tukoonyeeko emitendera egy'enjawulo, agitukoonyeeko nga fair trade, organic. So abalimi bano kibayamba nti babalengera mangu ne babawa obukugu obwo
bwe baba nga bali wamu byebyo bimu byenyinza okutunula. Waliwo ekibuzo wano bwana Waswandoza gwogenda okuddamu kivudde wa Girido Mwanje agambye nti ensi ze tuli mu kuvuganya nazo nga olaba Brazil zirina enkola zaazo ate nga naffe tuzitandise okuzikopa okugeza wadde ekyokulabirako which is true nange nali kirabyeko nti abantu bavudde ku nsimba yaffe ey'emmwanyi ey'edda ne batandika okusimba ensimba gye batumidde eddala Brazil. Abuuziza nti olowooza okukoperera okwo nga tetutegedde enkola yaakyo tekitta mutindo gwaffe ogw'emmwanyi. Ekyokulabirako kyabadde kiri live ensimba Brazil is there, balina ebizibu byabwe, balina ettaka lyabwe, naffe tulina ettaka lyabwe. Kati ensimba eyo yo tesobola kutta mutindo gwa mmwanyi ya Uganda. Yanza ensonga eyo gyayogeddeko omukulu kuba buli wamu kati ensimba yakoze spacing oba amabanga mu nnimiro abantu bagavuddeko agasaanidde nga kyebafuba kulaba nti obungi bw'emmwanyi babukola ki bweyongera naye ffe mu lulimi oba kyetwalitegeezezza abantu tobala miti mingi gyokola ki gyolina naye omuti ogumu ogufunako ki naliko eryantonde mu ggombolo y'Ekinuuka naye kyamaani owa ggombolo eyo twali ku nnimiro naye ng'anoga kilo 7 embisi ku muti so kiri nti spacing eno eyaffe gye tugamba eya fuuti 10 ku 10 muyiika n'embiramu n'emiti gyange 4 risaaki eno bagenda oteekawo aba risaaki bano era kintu kyonna tebava eri ne bakola ki baba banoonyereza emmwanyi ze tusimba wano za robusta ekigambo robusta kiva mu kigambo robusta ekintu ekikola ki ekikula ne kiwaguka kigaziwa tusaana tumanye tusimba mmwanyi kikaaki Brazil gye tukopa pasenti gy'emmwanyi ze basimba kikaaki fe wano spacing eyaffe eya fuuti 10 ku 10 eri recommended era gye tugamba abantu okukola ki kati omuntu wava ku eyo n'ayongera lwaki abantu bagenze bava ku spacing eyo nti okukopa ennaku zo tekinologi wali alaba ebifa naye tusaana tumanye bali ensimba yaabwe eri etya bwowulira ffe eyiike mututeekamu 405 bali mu 1300 kijja kitya bali nga balina muziri bali ensimba yaabwe teri ngaffe tulima nti ono osanga ono omuliri wa mmwanyi addako wa bijanjalo oneibuli wa amatooke bo kye basooka okukola basooka lugamba ffenna twagala ki twagala sente tusaanye okukola tutya ffe tuveeyo mu byalo ettaka lino tulidedicating for coffee zibeere estate zaki za mmwanyi mu ekyo ku acreage ezo ennene baba tebasobola kukozesaamu bantu nga bagenda kukozesa machines ezo tezisobola kunoga mmwanyi oba nakolamu emmwanyi kati ng'ezaffe zosanga nga zeewese zikozesa bo basimba mita emu wano ne bameteininga mita 3 nti eno layini yeyo emmwanyi muno mwe muyita machines oba tractor ne zikola emirimu gyonna okunoga akakuba eki ate n'ekirala abantu abamu kyebeerabye waliwo omulimi awo nebuwunga yasimba sitayiro eyo n'amala ate n'aziweta n'osanga nga zonna zakola ki zeekwadira awo endwadde nabisi byonna n'obuuka byonna ne bikuŋŋaana bo bali emmwanyi ezayo tebaziweta gukulanga muti gumu nga olaba layini nti eno eri layini tractor ziyitemu nga zikola ki emirimu gyazo era nange wenkwata 405 muyiika nenziweta nenfunamu emiti gyange 3 gye tugambibwa 3 ku 4 mba nzizeeyo kwandi kwoliwo olukumimeka ate nga mu nnimiro si waliwo ebirala bye nsobola okukoleramu tosobola gala mulimi kufuutiika mmwanyi ezo nga bwe babikola eyo abantu abasinga tubalambudde ne mu registration y'emmwanyi abasinga batera kuba kitundu kya yiika ku yiika emu kwalima emmere ey'okulya kwekuli emiti gy'emmwanyi kati wakyusa spacing eyo kiba kitegeeza ajja nakubulwa wasimba ekyokulya oli ku radio y'omuntu wa bulijjo radio
tuli 98.8 95.5 webali mu Buganda otuwulira. Dokita, wetuli kaakano weewuunyisa nti ne bannabyabufuzi bayira we n'okusuubiza kati basuubiza. Oli n'asuubiza n'abaga nti nze bwe munnonda emmwanyi erinnye. Bwe munnonda maze girinyisa. Ng'olumu tebalina busobozi bwayo. Emmwanyi eno efuuse ekyebyobufuzi. Tujje abantu amaggwa batambule. Kale tuyanzege neebaza Abaganda bange bonna abagezezzaako kyonna ekisoboka okunnyonnyola n'okuyigiriza. Era puroguramu nze ngiwulidde nga ndi mu studio wano, nina okukkiriza nti abawuliriza eri bayize. Kakati ekintu ky'emmwanyi ogambye nti emmwanyi efuuse politiko. Kakati kankuwe figures ojja kwesalirawo n'abawuliriza. Emmwanyi mu mwaka gwa 2015 Uganda yatunda emmwanyi n'efuna ssente trillion 2.3 trillion. Mu mwaka guno trillion za Uganda shi mu mwaka guno oguwedde gwa 2024 Uganda yatunda emmwanyi za trillion 17. Kakati ezo ssente enjawulo eriwo ku mmwanyi n'ebintu ebirala, ezo ssente yagala obagaana zayingira mu nsawo z'Abannayuganda. Can you imagine trillion 13 mu kintu kimu mu enterprise emu ey'emmwanyi? Kakati munnabyabufuzi kizibu nnyo okumugjamu temptation yeeyo obuteripa ku kintu ekyo. Ayinza butakemebwa. Buli omu yali agadde okukyogerako. Twogera ku ssente mpitirivu ate ssente zigenze mu nsawo z'abantu. Kakati n'olwekyo ekintu kino eky'emmwanyi kijja kukontinua okubeera politiko okutuusa nga mmwe na bano abakugu bataawuluzza nga bagambye abantu ba bulijjo ekintu ekituufu mu butuufu bwakyo. Ne bannabyabufuzi bajja kugenda nga boogera abantu beesalire bagende naye kati ono nedda ono byayogera alimba. Kati zino ssente zetwogerako omuntu eyalima emmwanyi oba eyagisuubula yazigabanako. Bannabyabufuzi batatugamba n'abakulembeze ti gwe abantu b'okulembera ku zino baafunako mmeka. Gwe abantu b'okulembera ng'omukulembeze bw'oyagala kati okuwabula. Gavumenti kati bwe yali emmwanyi bwe zaafunye trillion oba mu Luganda kiki ekyo obuse 13 sente mmeka ezagenze mu nsawo ezaabo b'okulembera. Kyekibuuzo ekyalibadde kitusuza nga kitwebase ffe abakulembeze. Sente mmeka ze baagabanyeko? Ekyo kikulu era njagala mukibeereko nnyo kubanga byogerwa gavumenti tekoze obwavu. Kati mu myaka 10 ekibala kimu kivudde ku trillion zo z'Uganda 2.3 trillion nekituuka ku 13 trillion. Sente ezo nga buli mwaka zigenda zijja mu nsawo z'abantu. Kakati ekijja okubeerawo atalina muti gwa mmwanyi ajja kugamba nti ze sizirabangako. Tosobola ziraba. Olina kuziraba nga naawe weegasse ku basowedi mu bibiina ebyo naawe n'olima emmwanyi era n'ozitunda. So nze njagala omugende era bwe munaaba mukomyewo zino figa zenjogerako nnyonnyola abantu mu mwaka gwa 2015 gavumenti yafuna ssente mmeka mu Robusta Coffee. Ate batugamba gavumenti kubanga emmwanyi bw'efuluma tebagambako nti emmwanyi ya Swedi yagudde ebbeeyi oba emmwanyi ya Swedi omutindo kasita ogitikka ku mmeeri wano gw'osigaza lupapula ne bagituma erinnya lya Uganda. Era eri mu katale bagamba emmwanyi za Uganda, emmwanyi za Uganda, emmwanyi za Uganda. Kakati ekyo kyensinzeko ga nti zino ssente zino bwe zajja mu mwaka ogwo gwa 2015
zaali obuwumbi bumeka obwa dola, then mu Arabica bwali bumeka. Kakati guno omwaka ogwedde bwali bumeka. Kati ze nkusomedde ezo sente nyingi, era singa tuteekateeka abantu baffe ate ne kapasite ey'okuzongerako nayo weeri. So ekintu kino ekyemmwanyi olw'obungi bwa sente olukirimu ne potential y'okukyusa embeera y'abantu, mbasaba mmwe abali ku leedi nammwe abakugu abajja wano tugyogereko n'obuvunaanyizibwa, tugisimbeko essira, kubanga wano ye fulcrum. Abavuga eggaali awo eggaali we yeetoololera we wano. Kati ssebo ekyo kye kireeta ekirala. Kati bannabyabufuzi bwe bagamba nti ebbeeyi gavumenti yakikoze bweti, bwe yalinnya ebbeeyi ani yakola embaga n'ayita gavumenti aga tugenda kuba gavumenti certificate. Ffe abalimi oba ffe bannabyabufuzi twebaza gavumenti okutuwa ebbeeyi. Nsebo oba RDC oba minisita jangu wano tukuwe certificate. Ebbeeyi etususeeko. Wali okiwulireko? Kakati ate the other side bwejja otuuka otya n'ogamba nti ate gavumenti. Naye n'abawuliza nze omanyi bannayuganda kati tubatwala nnyo for granted, ne bannayuganda kati bategeera. Ogenda n'oyogera ebintu bye n'oyogera bo ne bakuleka n'ogenda. Baga nti kati oyo kale tundeke kyagenda kubanga alina eddembe ly'okwogera. Naye kakati ffe abali wano ng'osinziira ku muzindaalo guno gavumenti gwe yakuwa layisinsi okwogera gukuyamba oyogere ekigambo kimu miliyoni ne miliyoni zikiwulire, tuvunaanyizibwako okwogera ebituufu. Kati ekyo nkikomezaawo njagala okugera ku bintu ebirala nga 3. Kati ekyemmwanyi tutadde awo, gavumenti yalangirira omwaka oguwedde era mu bibalo byayo ne pulezidenti w'ekitiibwa bwe yali ayogera ku State of the Nation Address n'agamba nti gavumenti yatunda amata, abalunzi b'ente bakuŋŋaanya amata biliyoni 5, 5.7 billion liters. Ezo lita ne bw'ogitera ku siringi 1,000 zibeera trillion 5.7 trillion mu mwaka ogwo, nazo ne zigenda mu nsawo z'abantu. Kakati gwe omukulembeze naffe abali wano kyetuvunaanyizibwako kwe kuteekateeka abantu baffe nti mu billion liters ezo mube nga muli mu liita emu waakiri eyiyo. Tuleke zino figa tuleke kuzisanyukira kuzikubira mu ngalo. Gwe liita mmeka ezaali ku liita ezo zonna ez'amata ezaatundibwa. Kakati bwe tudda ku nsonga eno ya pulezidenti gy'atugamba buli kaseera gy'aliko nakati okukubiriza abantu okwenyigira mu bintu ebireeta ensimbi. Toyinza kufuna nsimbi nga tolina kintu ky'okola. Ate ebintu ebikolebwa kumpi kati bitegeerekeka. Genda olime, ate oba ogenda okulima wuliriza bano abakuki bakugambye. Goberera science. Bano boogedde ekigambo abamu kyetumanyi naye bulunsi tetukigusa bulungi. Ekintu ekyokukola ebintu nga teweebuuzizza ate ng'osobola okwebuuza okufuna information bituleetedde okumala amaanyi gaffe mutafuna. Okugeza ekibagambye nti osimba emmwanyi tabika layini, wano layini eno, layini emu, wano layini eddako. Si fashion. It is a science. Nti bwe zinaatuuka okuba nti ekimuli kizze, elayini enteyinza kwepolinatinga. Pollination mu luzungu kye mu Luganda kye ki? Toyinza kwewakisa. Eno eddako yekiwakisa. Naye kugamba omuntu bw'atakubuulira lwaki olina okukikola laba ng'akutawaanya. Kakati ekyo bw'otakikola, zino ze twogerako triliyoni za sente z'emmwanyi oyinza ziwulira obuwulizi, ate bw'okikola oyinza ozigabanako. Na bino bitwogerako eby'amata naki bye tugamba. Era bw'onaaba otolunze ente ya lulyo, si kye kituufu ekyo, si yalyo, si kye kituufu, era ojja kukama mu liita emu. Naafuna mu liita emu era ojja kuvaayo na 10. Naye ate bw'onaagoberera sayansi bano gwe batugamba n'ofuna ente eddala eri ente ey'olulyo, kati abamu bafuna liita 2, si kyekyo oba n'okusobamu. Era ku butitimbe bw'ensimbi buno ojja gabanako ekiwona. Kati abakulembeze nze kye mbasaba, ndowooza bw'ogenda ku kazindaalo gamba abantu
onaabayamba otya okufuna ente ez'olulyo onaabayambako otya okutereza obulimi bw'emmwanyi onaabayambako otya okufuna ebigimusa ebituufu onaabayambako otya okukungula emmwanyi ezo ne baziteekateeka mu butuufu ddala bw'oba obaagaliza kakati ekyo ekinaakolebwa yenna gwe banaaba balonze jajja okuba omukulembeze ekirala practice baganda bange bano ne mu Uganda ngono boogedde ku mutindo ani afuna mu mutindo ani aganyulwa mu mutindo namba emu ye mulimu naye waliwo ekiseera okituuka ng'ate ali suppose okuganyulwa mu mutindo ate yagutibaga ne lufuuka nga lutalo okumukozesa ekituufu ky'alina okukola akifunemu. Kakati nze ndowooza nti olwo olugendo luwanvu ate kimulukoowa okunnyonnyola abantu omugaso oguli mu mutindo, oba bakola kiro nga tewali abalaba bakole ekituufu, oba bakola misana nga waliwo abalaba bakole ekituufu. Ne gavumenti nayo ekole ogwayo ogwa enforcement. Naye enforcement nga si kubonereza, kubanga okubonereza omuntu nga akoze ekintu amenye etteeka ly'ekintu ekimuyamba nakyo kizibu. So gavumenti eyanguyibwe omulimu gw'okuenforcinga n'okukola regulation, naye ng'abantu bakikola mu kwagala kuba kiyambako era mukyogereko nnyo buli lukya. Nsembayo na kino nga bwe tugamba bannabyabufuzi n'abakulembeze okuwabula abantu bajja kugezaako, naye mmwe abali mu leediyo nammwe abalina emirimu mu gavumenti mukubirize buli muntu yenna yenyigire mu kintu ekireeta ssente mu maka. Ate bw'aba akitandise mumuyambeko akikole bulungi. Bw'akikola obulungi n'afuna ssente mumuyambeko nga mubuulirira ssente azikuume. Tumala nnyo ebiseera nga tugamba abantu okukola ssente, tetubajjukiza ssente okuzikola kikaluba naye n'okuzikuuma kikaluba. Abantu bangi bazifunye naye zibalemye okukuuma. Kakati ebyo byonna byetaaga abantu okubatendeka, okwogera nabo, okubateekateeka, okubateeka mu bibiina ebyo ebisevinga ssente, nusu emu n'osevinga, nusu bbiri n'osevinga, oleke kumala maanyi ng'okola ate osigale ng'oli mwavu, kubanga z'okola zezikola ki? Zeziyitawo. Ewe tunaabikola bino ebirala ebyobufuzi ebyaki, omuntu alina ssente mu nsawo obulamu bwe buba bwa njawulo. Ate waliwo ebintu ebimu byavaako. Kati nga Mwami Soweidi bw'atugambye, kati fokasi ya Kibinge Coffee tekyali ku bya Luganda. Kati ono atunulira agula mmwanyi ne bw'aba Namagwe talina kyamu agenda kugula emmwanyi zange. Kati ebyo bw'otandika okugenda mu by'obusuubuzi, mu by'okukola, mu bya ssente, ebintu ebimu ebitawanya obivaako. Era sirowooza nti Soweidi ne banne babuuza nkozesa Soweidi kuba yali wano ne n'abalala nti bw'oba olina emmwanyi oli bw'ajja ozigula omubuuza oli Muganda, oli Musoga, oli Mugisu. Ekyo ekibuuzo sookibuuza. Omubuuza bbeeyi ki? Toyinza mubuuza oba musiraamu oba si musiraamu. Kakati oluusi guno omulamwa guno naddala guno pulezidenti gwasimbyeko ekisira guno ogw'obugagga mu maka, bwe gunaaba gunyiikidde gugenda kuggyawo endowooza ebadde etawaanya abantu ey'amawanga, ey'amadiini, ey'ebyobufuzi. Nze sirowooza nti omuntu bw'ajja oggula, kakati nga ffe abaayinaale, sirowooza nti bw'ajja oggula emmwanyi zo nga zirina akakoofiira omugoba, omubuuza bbeeyi. Kati neno tension eziriwo mu byobufuzi bwe tunaatuuka ku bino ebyokukola ng'ekitugatta kunoonya ssente kuzijja mu nsawo yo n'okuzissa mu nsawo nga nina kye muguza nga n'ono bw'atyo, ebyo ebintu ebituzza emabega bijja kuvaawo.
sebo neyanzeege nyinza obutaddamu naye kansembeyo kano bannaffe bonna aboogera maleediyo nammwe abajja wano ekintu kyemmwanyi tukyogezeeko obuvunaanyizibwa kuba figures bagambye abantu bangi bajjumbidde emmwanyi ate ekituufu gavumenti etadde nnyo amaanyi mu mmwanyi ate era nakyo nga kigwanidde abantu tubawe hope tubatwale mu maaso tuleke kubeera awo kukompyalinga nga muganda bwagambye oli n'agamba nti ebbeeyi y'emmwanyi e Kenya nnungi okusinga eyawano naye ng'akimanyi bulungi nti emmwanyi yawano kugituusa e Kenya ogiteeka ku gaali wano ogiteeka ku luguudo n'ogiteeka mu konteyina n'oteekako ssente kati yinza atya okutuuka eri nga y'emu oyinza otya okugamba nti kakati abantu nti ebbeeyi y'e Kenya wali bw'ogikompera n'awano esinze naye ng'okimanyidde ddala nti olina okuteeka ku mmotoka emmwanyi n'etuka e Kampala ne bagigoledinga n'oyisa mu konteyina n'etambula n'ogenda mu booda okukiryalinga n'ogituuse mu Mombasa kakati ekyo kyetaagisa muntu kugamba nti ekyo kijja wenaatuukira wali ejja kubanga yeeyongeddeko ssente so ekyo ky'obuvunaanyizibwa kyensabye era mbeebaza nnyo mbeebaziza bannange ti mukoo wange okujja muganda wange Swedi nkwebaza naye ndoza nti kino kankigamba bayinza okuloza nti Swedi ono tumusasula ssente kuleni kubanga omusajja n'atambula si buli wiiki n'ava mu kibinge n'ajja n'addayo tasasulwa kitegeeza naye yeewaddeyo okuteeka ettaffaali ku kulaakulanya kw'abantu era ssebo tukwebaza n'abalala bonna abajja wano okubuulirira abantu okubayambako okusesetuka kuva we bali okutuuka ku stage eddako nga beeyongera mu mbeera y'amaka gaabwe nga beeyongera okukola nga beeyongera okubeera obulungi mu komite gye bali bonna tubeebaza mukama abeere nammwe mpuliriza okyali kuyo omuntu wa bulijjo radio budu tusigaze eddakiika ziri 5 tuwunzike enteekateeka eno bwana Robert njagala kukuwaako eddakiika eno ne mulongo akozeseeko eddakiika emu ne bwana Sobera eddakiika eno tuwunzike obubaka obusamira ddala bw'oba awuliriza gwebali nnyo omutesitesi njagala kuddamu kubiriza abalimi baffe nti emmwanyi tugirima lwa kufuna ssente kwejja mu bwafu tuleme okukikwata nga ekyokusaaga nga njagala okubakubiriza nti ekisookera ddala bagende ku ndokwa entuufu ezo zennyini ezitundibwa bannasalo operator betuwadde certificate era njagala okukubiriza ne bannasalo operator abali eyo nti bakole ekituufu tulinawo program egenda okujja mu maaso awo egenda oku certifyinga bannasalo operator bonna abo bakola ekituufu era nkubiriza abo wabanga abadde takola kituufu yeyunire ofiisi zaffe atuyite tumubangule tumukubirize akole ekituufu webali nnyo tujja okuwebaza omukisa guno gutuweereddwa okulaba nga tujja twongere taffaali ku nkulaakulana y'abantu mu mbeera zaabwe era tusaba omukisa guno gutuweebwe baffe weetuli era abalimi tubakubiriza mutukozese weetuli okuyambako okuddamu ensonga ezo zonna ezibeera zibakyalenjinga twebaza abo bonna abasobodde okukola ebintu bye tubabuulira naye n'abo abatalina kubikola mugende mu maaso mulabire ku bannammwe era tutera nnyo g'abalimi tukyaliragane bannaffe tusobole okukoppako tusobole okukyusa embeera zaffe oluusi omulimisa aba batatuuse naye nga wetuli okubaweereza musawo alina gutwagalire ofiisi yaffe luli ebadde wali mu kizungu naye ngaakulambikibwa kwa gavumenti ne permanent secretary tugenda kukozesa amadisitulikiti era amadisitulikiti bawandikira bakaawo amadisitulikiti ag'enjawulo tuwa office desks awo newatusanga naye nga naffe tulinayo eyaffe etukuŋŋaanira eri ku gaazi wali we bayitanga wabalima batuwaddewo piisi kizimba awo yes ku rehabilitation wetukyali nga kaawo wadde ndo tufunira ekifo ekyengalakalira ku district bwana Soweri webali jesebo nga nsembayo okuwa abalimi baffe abakibinge ndaba
naawe bonna abatwegattako nti tulina enteeseganya ne bannaffe abakampuni ya Zenso abajapaani abaagala okutuwa contract ennaku zino zibadde tezikyatambula bulungi ddala kino tikigudde oluwedde omwaka oguwedde ate ekizibu kyali ku bbeeyi eri ebweru bwekula nnyo ate eno tetwakola contract tugikolera wansi netukosa nnyo nti twakola contract ng'eri mu gumu 1,000 ate okukakanaga ku ground bagula gumu 435 ng'ate omulimi tolina bw'omugamba nti yadde oli mwegasika nkuwe ssente za wansi ogwo omutima tewakyali agulina bagoberera akugamba nti bali bagula batya ogumu 3,500 nze yeegatta n'onguza ogumu 1,000 twawalirizibwa okugula ebbeeyi ng'ate tutunda bbeeyi ya wansi ne ku luno likidda tubadde tugezako okukola contract n'abazungu ate nabo beeraliikirivu bagandi bwe naakuwa contract ey'ebiri bwe zinakka ne mubeeraawo nga mwenna mutyaŋŋana okukola contract naye waliwo bannaffe abazzeeso babadde batugambye ebiri okwakuliza obadde mbabuuliramu nga batubuuza kino munaakikola basobola okutuwa ku bbeeyi ennungi esobola okuwa omulimu waffe essanyu naye tubasuubiza mu nnaku ntono tugenda kuba tumaze ogisayininga naye situnamanya muwendo gwazo tugenda kusooka n'emu oba bbiri tuleme kulinnimulanga lwe twalinnimula contract ennyingi ate ne zitusala naye yo omulimi yasigala afuna naye kampuni ate yo neesigala nga tekola ki nga mumaliriza njagala okwebaza dokita nti yeebale kutwegattako omanyi kintu omuzadde bw'ajja mu baana ne mutandika okwogera ku nsonga kitegeeza enogaanye twegala nnyo kikizaamu amaanyi kigambo weebale kikulu omuntu abaganda bagandi omuntu bwakusanga olima nagandi weebale omanyanga nti olubimbi luweze kakati ne mukama waffe okuzaamu amaanyi n'atwebaza ku leediyo yase otukwebaza nti mukama yeebale kuwa maanyi agatandika leediyo z'omu kubaatandika ebbanga lya 25 nga tulinayo naleetanga n'ebirango ng'etandika bannamwogerere baani era baali bantuumye embuzi soweedi embuzi kubanga kwolwo nabeeranga twogerera embuzi ekamenya migezi ekika kya bbuwa nga tuziriwako ennume akati nga njogerera nnyo embuzi bannaffe bamuzeeyi mpimba abagenzi bwe bajja agandi atukuwulira kuyogerera mbuzi wano mu Masaka timuli mbuzi zootuuke kwogera tuliwesemba buli kyuka oyogerera emmwanyi era nekyuka okwogerera mmwanyi mwebale kutuwuliriza sebo nkwebaziza olw'omukisa gwewatuwa tweyanze ga mpuliriza njagala kuwa suubigwa mpuliriza gwoba oba oli mulimi gwe njagala obeere ng'okimanyi kikubeere mu bwongo nti mu byafaayo by'ebirime byonna bye bayita ebirime tewali kirime kyali kikutte ebbeeyi mwaka ku mwaka nga kiri mu bbeeyi ab'ennyaanya mukimanyi nti tufuna sizoni ne tutunda 4 naye kati waliwo etutunda 18 aba green paper mukimanyi twatundako gumu ekitundu kati tuli mu 15,000 tweramula ab'entula kati baginoonya kati katula baginoonyeza 16,000 naye luli ebadde mu 40,000 abammere y'amatooke kansooke mmwe mukimanyi nti luli tubadde tuligula 65 kati gumu kitundu n'akugula yayagala okusika akuguze kitegeeza ki nti tewali bbeeyi eri constant ku kirime ekyo kiteeke mu bwongo bw'oba olima naye ate ku kirime ky'emmwanyi nga nange enkubira njagala okutegeeza nti nga ne bajjajja baffe be tutaalabako baamala okukitegeera nti emmwanyi kyekirime ekikyasinze okubeera ekyenkizo ekyettunzi mu Uganda tusigale nga tukirima tukiwa obudde ate kati ffe twakitegedde nnyo n'okubasinga kubanga bo ekiba kyabagulira zimwanyi z'abaffe tuguze ate zibbenzi abamu bazimbye zigolofa mu mmwanyi tusigale nga tukirabirira tetukitema ate tetukizisa kubanga gye tukoma okizisa tujja kwejjusa nga batulyako akasente njagala okubebaza nange olw'okuba nti muwaddeyo akadde dokita ate bakulu bali Mr. Mulongo ne Mwami Robert ate ne mukulu Soweidi ye wange wemukonerako wajja naye n'abakulu bano tumaze dokita okukkaanya kati wembakoonerako bajje bayambe bannayuganda kubanga babeetaaga ensonga zaabwe beetaaga ozikolako nze Sonko Jude program twezimbe bwe tukwetambudde tusenkana olunaku olw'enkya tujja kubeera mu byabulunzi akadde ke kamu ebiddako mawulire gano obusuubuzi na byanfuna ate n'omuziki ne DJ Mero Katonda omulungi aba